Yes mukasi akantwolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe. Njagala wekanye. Okay, abalungi abatulaba twadilizedde eggendo tuleese surprise eri mwana muwala Grace era nga yatutumye omwami bamuyita Sam era nga abantu bongeredde ddala nno tutuma bakyala baabwe okubazzeeka ttiimu n'okunoba buli eyanoba tugenda munoonya waali nga tumuzaayo mu bufumbo. Kali tunoonye Grace operation kudda mu bufumbo bammaada. Tunoonye Grace kumuzza mu maka ga mwami Sam yanoba wayiseewo kebbanga era nga mwami Sam ayina gwe yalaba eyatutuma nti Shifa mugende muŋŋambira omukyala ndi sorry nina ensobi ze nakola naye ye Sam agamba nti nze sirina nsobi nnyo ze nakola nti kale sirina nnyo kiri awo naye tayogera tannyonnyola ambuulire wabaawo kye nakola kuba yanoonye nnyo ensobi ye tagiraba. Naŋŋamba okuva bwe namufuna siyendangako simanyi naye omukyala yeekyanga n'avaayo. Mbu yagenda agatta obuntuntu n'agatta kano n'agatta kali n'avaayo kati tamanyi ddala ekituufu ki. So twatuuse dda ate ekirungi nti okusinziira ku soosi gye tukozesezza waali we yanobera era waali wabeera waali era baŋŋambye ne kati gyali. Naye nga mbajjukiza nti Hypex Studios bali Busaabala Road najja Nankumbi awo nga ku Cobbins Motel bakubira ddala ebifaananyi ebirungi ennyo ddala. Be bakafulu b'okukuba ekifaananyi eky'omulembe beekwate gwe wenna alina omukolo gw'oteekateeka mbaga kwanjula kuhinjira baby shower bridal shower oba just oyagala photoshoot oba bano ba pregnant mothers ng'oyagala bakube bagiyitaani bump simanya bani baby bump photoshoot bazikola ne bakwata ne bu video obulungi ennyo ddala oba bwe bayita montage obwe butyo montage babuyita mbu montage obwo so bushoti video obwo kyobumanyi obwo naye ng'obasanga ku 0789 343802 oba ne basanga ku 0754 192434 babayise Hypex Studios Hosh Fashions and Bridal nze be bannyambaza ate nga bambaza n'abagole bambaza engoye ez'emikolo n'eza casual. Beekwate balina amasharia kaftans balina sari balina amakanzu amasuuti balina egawuni balina amagomesi ag'omulembe ku Hosh Fashions bali ku 0702562157. So come with me nga tugenda ewa Grace okumwanjulira surprise okuva ew'omwami we Sam. Sam n'agamba Shifa siyina nnyo naye ekisinga obukulu bubaka bw'ogenda otwalayo nkyamwagala so n'atikka obulabo obutonotono jasikazije nabyo kantuuke wali tutwale surprise kuba mulengera tugenda wetamu katono akakubo bwe bati then emabegaawo waliwo obuyumba era twakese dda waali baŋŋambye waali afumba kyamisana so tutuukidde walungi. Kale mikwano come with me as we go to surprise Grace mutusabire bigende bulungi. We love you so much and thanks for watching. Birabo binansanga Anna yabeno nje bareko mukwano fumba kamere kana atamalaako kaja bama nje bareko kale nama nje bareko yako Grace mbadde nja kubuuzaako mbaye katebe mutuule neyanyiza nkasanyukidde akatebe neyanziza akatebe
gye baleka egyo giri wano gituuba gituuba mpola mpola eradde nnyo birungi nnyo sweta nnyo bannaye kiva tekisiiriira ate kigasiiranga munkwata mu kamera kiki tewali munnaye buzibu mukwano temunkwata mu kamera zammwe ate munkwata kiki tewali buzibu nyina eyantumye olwo yantumye nkuleetere surprise mwagalwawo naye lwakubanga bw'omanyi era olaba oli ali kujja n'ebirabo byonna bibyo ate ani yabisindise ani kati nga bw'omanyi yaŋŋambye nti njagala okukakasa nti mutuuseeyo onkwatirawo ka vidiyo awo so kati kyova olaba munnaye tukwata ka vidiyo okulaga oli eyatutumye wandibaite munkwata mu kamera zammwe munkwata mu vidiyo muyinza okugamba nina omusango tolina musango kyekyo kyokka muntu yatutumye kuleeta ssanyu yatutumye kuleetera ku birabo kuleetera surprise nti akwagala nnyo gwani gw'osuubira nze siina gwe nsuubira mwagalwawo wange ki mwami wo muli mulaavu ani nange yaŋŋambye bwe nkugamba ekyo ojja mmutegeera sisuubira nze siina asobola kunsindikira birabo sirina mwagalwawo muli mu mukwano jjukiramu Saamu ani omwagalwawo ye Saamu ye Saamu gwe mmanyi nze akwatiraku wano sagala biteeka nti mu ttaka Saamu gwe mmanyi ye mwagalwa wange naye ate eyo nali navaayo nga twacyankalala mu bintu byali awo tebitegeerekeka naye ate waaba yabawadde ebirabo ebyo tomusuubira kubanga yeye simusuubira naye ng'ate gw'ogamba nti alabikayo like wemba ŋŋambye mwagalwawo yandibadde yeye naye lwakuba mwayawukana ndaba enva ziyidde kugendako ekitooke makoroni ogenda gateeka omwe kati amakoroni bagaliirako enva nti nonva njagadde ogenda fumba gayidde eddago tegannaba kati ogenda kugateeka muno oba gogenda gafumba go gali wano ngenda gasiika nago byago teeka kubanne tetukuliise leeti kale kantute mu bwangu kituufu wentunula wano ndaba nga Saamu ye yantumye Saamu ye yantumye n'agamba akumiisinga nti ddayo eka munnange wakaawo temumbuulira sikyayagala n'ebirabo byammwe mubizzeeyo ebirabo byammwe sibyagala mubizzeeyo mubimuddize mumugambe saagala yagaana okujja ewaffe tebamumanyi yagaana okunnyanjula kati abanjagaza ki nze namwesonyiwa andeke nkitegedde andeke wamwesonyiwa wamukyawa n'onobayo nennoba kaakati buzibu ki kuba naye kyeyeebuuza agamba mbutukuzeeye waka asaagala yagaana okujja ewaffe okukyala siina kyenzizaayo eyo sikiraba siina kigenda kunzizaayo eyo banaye temumbuulira banaye nze mpuliranga n'omutwe gunnuma banaye temumbuulira kaakati kambuuze omusango gwe yakola butajja kwanjula iye kumuddemu abaana babiri tajjanga waffe wamuzaali abaana babiri ampoleza akola gino mirimu akola biki mukazi wange ngenda kukuleetera ngenda kujja ewammwe ngenda kukola ki buli kimu ngenda kikolako naye siraba nze waakiri atunda ekintu atunda ekintu ajja ewaffe nze kyenjagala atunda ekiggwe kyosuubira ku byayina kikyayinza oba atunda poloti oba yeetunda oba akola ki naye nze mwagala ajja ewaffe
gwe ekyo kirooto kyo ku mikolo mu luggya lwammwe iye kyekirooto kyange kyenjagala nange maama wange abaana ayinza oba tannatuusa akyanoonya ssente nedda azirina asoba ayina zino ze mulyako school fees mwana oba baana kusoma naye ng'ezikola emikolo tannaba kweseetinga azirina abasajja bwe batyo naye nze watajje ku gundi waffe tajje wange n'ebigundi bya mubizeeyo sibyagala nze ngamba wandimuwaddemu obudde kubanga mwezimba babiri budde butya abaana babiri muwa budde butya n'omugumiikiriza tomanya n'omugumiikiriza n'omusabira ng'omwami wo ebintu bituuka ne bikyukamu ajja kujja saagala asigaleyo nze waalijja ewaffe nannyanjula ne mwanjula tulibeera babiri tuzaale n'abaana abasinga kwabo naye waaba tazze waffe bw'oba omaze omuzaalamu abaana babiri tokyalina kyozza mabega saagala omuntu n'akukunkumulamu abaana ayagala ankunkumulemu abaana abasukka ne mu 10 tazze waffe ajja kujja saagala asigaleyo wandimugumiikiriza kuba yagambye akwagala nze talaba bbali tayenda oba ayenda akomawo mu budde waka naye asooke ajje buli kimu akikulaga ne ssente nnyingiza ye ogimanyi agamba gumiikiriza ajja kujja mwanje mukama nkubuulire ebintu byammwe mubimuddizeeyo mumugambe Grace agambye tayagala agambye tannatuusa naye akirina mu ye ajja kujja emikolo ajja gikola sikisuubira nze sikisuubira omusajja bajja mukutwalako batwale era n'abo abamututte nabo bajja kukaabanga nze golooza ogenda mujjawa gw'ogenda okufuna mu nnaku mu bbanga bitono mbw agenderewo akola emikolo ayanjule era nja bw'aba abadde akulabirira bulungi mu birala kuba nkulaba olaba omukazi alabika obulungi akaviiriyo kasibye onyirira bw'aba ebirala abadde waali essente enze azeeteekamu ennaku zino ng'onobye gamba zino ennaku z'otali wuwe ate weeteekamu lwakuba toli wuwe naye bw'obadde wuwe abadde ateekamu abadde tanteekamu abadde akuteekamu kati nedda otunuulirayo ebirungi kati okuba oyagala mikolo kati n'ebirala byonna otandise okulaba ng'ebibi sooka osiime ekyo waba abadde akwambaza akimanyi omukazi ayambala omukazi asiba enviiri omukazi olaba olina ne kapini mu nnyindo kaako kagolodi kange nze nakeeteekamu kange era we navaayo nenkagula nengula buli kimu nange ekinsaanira ku mubiri gwange neneeteekamu ssente naye nga siriwuwe wafuna abasajja abalala abakuwa newe mbafuna leka mbafune osaba tomuwadde budde mukwana omusajja waakwagala agula akazigo kyogambye nti tomuwaayiriza awaliyo n'abakyala ebyo abatabifuna abasajja abamu tebamanyi nti omukazi okunyirira ku sikini kugendako akazigo nti akaviiri kakyuka nti olwala balukola abamu tebabimanyi wembaddeyo buli kimu abadde akinkolera sijja mmuwaayiriza okiraba kati webale kwogera mazima sijja mmuwaayiriza ate leka nkubuulire mukazi munnaye Saamu bw'anaafuna ssente alabe eyo abatiribiita nze mbeera eno nga nfeedinze ye ali eri afunye ssente bali mu kulya buli kimu bakikola bali eri kati gwe kyotegeeza kyotya nti omusajja bw'anaagaggawala ng'olwo afuna abalala ate ng'ayagala agaggawala akusanyuse ate ansanyuse atya ng'ate afunye ssente abikola ebyoyagala ajje mu bazadde bo akolere byonna byobadde olootako nange ebyo byenjagala nange bankubira ku kayimba baŋŋambe obadde tulinze gwe Grace omu bwati biki banyimbirako obuyimba nange nzine kati oyagala mikolo kuzina nange nsanyukeko mbeerako konga abantu abalala mama wange asanyuka agambe muwala wange nno Grace munnaye nno bbaawe yamuleese ekyabadde wano ekyezo oyagala mikolo okulagako ndageko abantu ababadde batanjagaliza abo abafitinaze ab'okukyalo balabe nti munnaye Grace ne Sam munnaye balina bulijjo beeyisaako naye nga munnaye ekiri ku mitima kiralamu naye ebintu ebimu nga tubeekolera tetubikolera abantu gozo oyinza omumatiza abantu n'obamalayo ojja mmala emikolo era bakukompitingeko kirala ekiri kijje bw'oba nga bintu obikola obikolera bantu
ng'oba owedde bagenda kukuteeka ku pressure. Munange leka nkubone kuba ajja kuba yakamala emikolo kubanga emikolo olabika ogyagala lwakuba oyina boogirabamu nti nalabye gundi ku neighbor nalabye ono nange kati kyakawana emabega wendi waliwo gwe baakuba embaga nange ekirooto kyane nenga ddala kiri babakuba embaga naye omanye ekiri mu mayumba gaabwe sikimanyi teri ssanyu abasinga ife waffe waliyo ssanyu kati anti gumira essanyu eri ebirala bijja kukusangayo anedda asooka ajja ewaffe asooka ajja ewaffe essanyu njamulaga nti munnaaye buli kasitayiro nkamulage munnaaye ebyeri eri yonna eri ewasenga eri ewasenga mulage nti munnaaye eno kawempe eno jjinja eno bwewati nze nasooke ndi muyiire sooke ndi muyiire akakase lwaki tosoose bimuyiira wano eno wennyini asooka ajje amanye naye kyakolerera nedda asooka ajje ewaffe mukyala ayagala bagende ewaabwe kati ekyeza omusuubizza ogenda muwaawa kawempe yonna lwaki toweewaayo gwe okusooka yonna gyayagala ogenda muwaayo wuwo gy'ogenda okugaba iwange kati bannaaye Saamu byonna akuwulira akulaba andaba naye kyova yagaye tumukwatire ka vidiyo ako naye Saamu bw'anannyanjula ajja kulaba banange oyagala emikolo nja kuwooma nebiri byonna byatannalaba ebiri eyo munda byonna byonna nja biwooma byonna byatannalaba nja bimulaga nga azze ewaffe tannabiraba ekyeza wabitereka nabitereka nozaala omwana omu babiri ng'olina byokyaterese iye nkyabiterese omusajja tomuggirangayo kintu nga tannaba njigiriza wamma nkola ntya osooka n'obigumiikiriza n'obeera silent nga gwe kyo tomulaga nti munnaayo obiri nako ebyeri ebiri wanze biŋŋambe tofaayo ebyeri mu kisenge n'osooka n'obikweka wajjeewammwe kanterere njige wajjeewammwe awo n'osooka omuyiira buli kimu nebiri byotawooma byonna olyoka obiwoome abiwoomerwe bulungi nga naye agamba mu butuufu nali nasubwa nga lunaku ng'emikolo giwedde kati olwo bitandika kiro kya mikolo bitandika era nga guwedde nendyoka mutandikako ne mugamba munnaaye nkubuulire ngenda kukutwala buli wamu kati olina gy'otannamutuusa tannaba kati olaba ali mu kwegayirira agudde eddalu nga tonnaba mumutwalayo ebyo just azze oba kuŋŋamba nti oba munnaaye akyaliyo naye nga nze ndaba nti taliyo gwe tomulabayo simulaba tomukyawa nnyo bwotyo lwa mikolo obwo buntu butono walijja kati nno gw'okaabira mikolo Saamu ayagala emikolo agikole n'okwevuga weevuge oli ku ebyo ndyevuga ng'amaze kugukola gwe obulamu bwonna ekirooto kyo n'agipaakinga n'aŋŋamba Grace jangu otuule ngenda mugamba tuula mu mmotoka yo nze saagala ne bw'anaagigula nga tonnafuna mikolo iye sijajje tofaayo nemutambulira ku booda bya piki oba kagaali kasita wabanga emikolo ekiki iye kati Grace kati ate nze kino nakyo kinsobedde nga Saamu kwegamba obadde otereka ebintu ng'obyerekerayo iye mbadde mbitereka nga mbyerekerayo saagala mulage kumusuula matu kati nga kakiko watereka saagala nange nti njagala njiga omanyi tuyigira ku bannaffe kakiko watereka bye natereka bingi nga ki omusooka omunyolere kawato osooka omukyuse osooka omuzzewa osooka omukwate buli wamu asooka akifiiringe olinza oba tojjukira naye nga byonna wabimukola dda asinnaba kati olinza otya okubeera eyo munnange ng'okyali eyo noweekomako nze mbadde mmanyi nti kijja ne kikulinnya n'okola buli kimu nedda mukwano gw'obadde ebbanga lyonna ly'obedde naye weekomako neekomako tewanyoola kiwato asaakinyoola kati ate Saamu enjagala gyakwagala ndaba yakusiriwala yawunga okusinziira bwempulira
ngate toyina kyo wakoze toyina kyo wakoze kyokka ye musajja atuyemalayo ng'alowooza muli kimu kati obiterekeraani bw'alijja obiterekera ali kuwasa mukolo ali kwanjula ali nyanjula gwendiraga nti munnaye mu butuufu abantu bawooma balina buli kimu ekikikwe iye kati kitegeeza kati ye watya ng'ate yagamba nti nti byogera ate nkoze nti watya nga ye waali agamba ye wawooma kyova olaba era tutuma okwegayira era tabimanyiiko omuntu wawooma kati ye kyakaye aswala obyogera aswala okwogera ki aswala nawooma nti nawooma aba aswala asobola obutabyogera kati wadde oyagala ntuma ŋŋambe genda mukazi wange omukomyewo mumwetondere nti yawooma badde ayinza okwogera ebyo era ebikolwa bye bino okukuwa ku birabo omusajja okusiima nti kituufu era olaba bikolwa bye kukuwa ku birabo kukuyaayaanira ovuddeyo naye ayaayaana aluma omutwe okitegeera ebyo bye bikolwa ebiraga nti ddala kituufu nze ebyo tebimmala ye talina kyagamba mbuno kibulamu talina bwendaba nti nze nkirina gwe ku mutima okimanyi nti ono kibulamu sinaba muwa kyennyina muwa yes kibulamu gweokiraba nti tonnamuwa ggulu tonnamuwa kawempe yonna sinnaba kati ate ebyo byeyogedde ogenda mumusuulira ddala eddalu tajja kugwa anti agenda kuyaayaana ayagala obbirabako ebyo kukyusa waalijja bw'alijja ewaffe kati lwaki togize lwalijja ewammwe akole ki bw'alijja ewaffe ndi mukyusiza buli kimu oli wooma byatalabangu iye olikola ki ndi wooma mpooma emirundi oba nga 5 ekiki iye kaakati nze madde nteesa nga nnyina ekiteeso lwaki tozzeeyo mu maka ge ebyo byonna n'obimugamba nga mweraba kuba ndaba olina na bingi nnyo bye wandimbuuliddeko ng'era abeesiga agenza obbatuma ng'era abeesiga saamuwandimu nze ngamba wandizzeeyo kati kino kyoyogera nti ndikola kino n'ensukkawo emirundi 100 lwaki togenze n'omusampolinga ate ngende musampolinge ngende musampolinge nga tannabagenda waffe dabayo nze nteesa bwe nti omanyi twewa amagezi tuli bakyala n'abakyala nze male ng'addayo kolomu omusuulemu eddalu waakiri omale oveeyo omulage nti kino kyenjogerako kubanga bw'aba amaze naawe emyaka ne muzaala abaana 2 nga tabirabye ayenda lowooza otiisatiisa sisobola wandizzeeyo ekiro ekyo n'okimuwa oba wiikendi egyo n'osooka ojjayo ziri zonna baziyita maxine taxin n'ozimugirayo n'omugamba kati kino kyenjogerako ezo zitaxin maxado ze sizaagala nze azoogedde si yeye era munnaye anti mwongera mu supu mwongera mu busupu bwammwe imwe bwe batumye mwongera mu supu ne mugamba genda kati gwe byatakutumye naawe n'ogamba leka nnyongeremu munnaye osanga naamusuula amatu bambi nedda omukyala nno bannange yanobye ono nedda naye nze omanyi okubanga oli musajjawo kyoyagala kyomukozesa wandizzeeyo no kale mukomyeko ogambye ojjamu waggulu nawa kale muweeko kawempe okomaawo togenda ggulu okitegeera njafiira wano nze ate luli tunyumizza nga ndaba tufuuse ba mukwano nga tuseka bulungi tekisoboka nze wamma amagezi ge muwadde gakola omanyi waliwo ogamba omuntu ngenda okukola kino kati katugere ku 10 wakamulagako mmeka ku 10 ku bbanga lyemmaze kale bwe tuba tuleetinga nti out of 100 gwe wakabusitayiro obwo bw'omukoledde obutono bw'ogamba nti tebunaba nawera wadde mmeka yadde n'ekinaana mu 2 oli mu mmeka mu 5 ndi mu 5 kati 5 gonna wageesigaliza gonna oli mu 5 oba 9 eyo sinnabatuukayo mu 9 tonnatuuka kati mbadde nteesa oba wakoma mu 5 ddayo ogende omwongereyo 3 awo mpaka mu 9 omale oveeyo olabe ajja zeewooleza njula banaye wamujangu mambi alabye ntaddewo okugulu sorry nkubuulire anti mami mnaye anyumya byakuwooma kati nkubuulire nze tekijja soboka
newo engalo zino newo zikuba tezikola tezaka sigenda soboka tekigenda soboka wandizeeyo asatu gano n'oyongerako nedda n'ogenda mu kinaana saagala n'ebyo bikomaawo kano ka vidiyo tugenda nno kukamulaga Mukamulage. oba mumukubira omugambe saagala nedda mbali ngamba omukubira omugambe nti kwata omukyankalanyeemu ku ssimu saagala tetumukubira temumukubira mumuleke tuzeeyo obubaka muzeeyo obubaka bwe mbagambye naye okumukubira ate sisobola namukubira nze saagala kyokka asigala ye taata w'omwana n'onaabiteeka mu katemba ye taata w'abaana newaaba oba ali tebigenda kungasa nze alabirira bulungi abaana abaana abadde abalabirira bulungi nga tujje tuli ewaka naye kati takyatufaako anti toli waka newemba siri waka mukazi munnaye omusajja oba akuzaddemu ng'akuzaddemu abaana asukka mu omu aba alina okuweereza ku buyambi emunaye kasukaali kaakano anti abadde naye taweereza ng'amanyi ojja kugamba kanzireyo bannange tumisinga kasukaali sabbuuni naye maama gwe n'omulaga nti ojja kubeerawo waatali kati kwe kusituka n'agamba tujje eno era wanaaba ayagala abaana baabasindikirenga ssente gozipulaninga ebiddako mpaka bwalisobola okwanjula iye nze kyenfiira kati ate bw'anaakwanjula ate era n'onobera ekirala kuba abawala abalina bino nti bankolere kino ndageko mbadde manyinza okyagala lwa ssanyu lyo naye olina bw'oyagala okukakasa ku kyalo nedda ogambye mbu sima waliwo abawala sima waliwo abantu abakwogerera oyagala balagako kati bw'anaamala emikolo n'olaba abawala abalala abeevuga nakyo oyagala bakakasa iye mbakakase nti munnaye twategeranganye bulungi tukwatagana manyira avo ebayiyo si abali bantu kuba emikolo omusajja ne bwakolera emikolo wayinza okubanga waliyo akabadde kamwegwaniza olutandika omusalako ebigambo kabalabe akakazi ako leka kaboneebone naye kati ngenda kweddiza bba waako era bagenda yimutwala ate mu nsi kankugambeyo akaama mu nsi awo matobaayo omu yekka bagenda omutwala bagende tebasobola bamukole gwe byokwese leka nkubuulire bamuggireyo ziri embi ng'alina ensonga mu nsi munnange omusukkulumu tabaayo omu buli omu alina obusukkulumu bwe nno kyenkugamba obukodyo bwonna bwogamba obumuterekedde wagenda kufubutukayo galo child abikole gwa nti okyabikukuta nabyo oba akomawo oba wa nze saagala weewaddeyo omusajja bagende bamukole ebintu byokwese bamukole naye era agenza obbatuma ng'amanye ensonga eri munze agimanyi kulwaki abatumye okusinziira enjayaana gyayayaana yaŋŋambe n'okuŋŋamba wabeera olingizeeyo tewabaayo omusajja ntidde buti kulingiza teri ate buli obuliri obulala obuli wali bwana tusulamu n'abaana ndaba wamma obuliri bwomu ne buli awamu obutono bw'abaana tusulamu n'abaana bange ne keesi yo yiino wano ekiki baneyo n'enjala emuluma bambi ajja kulya omala okakase taata we byonamugulira ekiki iye Grace tobanga olinayo omusajja akuwaga newabeeramu jangu bitulabe wamma tudde Grace olinayo omusajja ngenda lingiza mulingize teri aliwa mulingize keesi ye yiyo yanoba nayo yagiteeka wano mulingize aliwa mulingize waliwo bidomola navonti kati wapangisa nepangisiza nga munnaye omusajja antadde ku stress n'abakyala temwagala mirembe stress eyiyo yakukuwasa mikolo iye Grace ali bakiyita alumye kwerima akombye kwerima ayagala kumwanjula asibe gomesi asooka afulumeyo wedda bambuuza kimu omusajja takuyiwe omusajja takuyi
emmeme n'emyasa osooka ozina amazina nsookenga kyenkyebule wali ogambye ne bwatunda poloti yammwe ne wagitunda bakolera emikolo tujja kukola ebirala atunde poloti muddeyo bupya bakwanjule mukole ebirala nga bwowooma abadde takomplaining era tagambyeko nti alina byabanja mulereeko tagambye nti alina byabanja byotaakola okitegeera ye abadde okke talina kyakomplaininga nze just yantomye kimu nti akumisinga ddayo byonna byoyagala agenda bikola nja kuddayo naye asooka agende ewaffe omukyala alayira asooka addeyo ewaffe ate awomba na munyiivu oba okukyalayo obukyazi kale just oba akyadde labayo bamumanya bamumanyi olimba ekyo yaŋŋambye yagendako ewammwe wassengaawo wasenga yagenda bino eby'omu nnyumba abantu 2-3 yagenda ne bamuwadde eti y'okuddayo ssente ne zigaana bamumanyi awo baba bamumanyi omusajja gw'oli naye naggambye ekirungi ku muntu okyogera okitegeera lwakuba nti gwe olaba tebimala olaba tekimala oyagala bya mikolo kudigida tenti nga zitudde nga waliwo ngenda sanyuka indi sanyuka anti mwina bikola babiri gomanye emikolo eginyuma nga obaddewo no supporting omusajja tukoze anti alina byayagala bisooke ayagala poloti ulira Grace nagenda okuvaayo nga ndaba kinsusse Grace ayagala poloti gye mwagula mumale zimbawo kayumba yagula poloti ne muli muzigo tayagala muve mikolo ate erodde muzigo kati gwate poloti yemu gye omugamba atunde bakwanjule yes oba atunda ate Grace byasuubi oba atunda ki olaba otuse no goba yetunde kati olaba Grace tulikola ebirala nga tuzeeyo kuba ye taata w'abaana tulikola ebirala nga nzize ate yabimpitiddemu naye saayagadde bigenda mu nnyo nze nga ndowooza bintu byangu ngalowooza bakyala nga booyogerako ffenna mukola bye tukola otulaba tulina bye tuloota n'ogamba banne Mukama nkusaba yensonga lwaki tukeera ne tukola because tulina ebirooto singa tetulina birooto tetwandikoze nze singa siina birooto lwaki mba nnyimuka okukola ne nnyina bye nneegomba emikolo gy'osaba naffe tugyegomba naye tegijja ate mu ngeri bw'etyo gwe gy'oliko nti byakifuba mpaka omuntu omanyi nti omuntu asaana okukolera emikolo naye nga ku mutima takuyina namuviira asooke yeesootinge alabe kutomeza wajja kujja omusajja amanye nti mikolo gy'oyagala bakutomeze nga ntomera naye kiri nti ewaka odigize indigize balidde ku sukaali balidde ku mugaati sabbuuni bakozesezzaako awo nze ndaba ebyo si bye bikulu sabbuuni ne sukaali ebikulu anti munnaye bazadde bange nga bambadde ne ku gomesi ne batuula ne bakuŋŋaana nti leero lunaku lwa Grace awo kozi wagambye nti byagamba nti ogumiikirize ssente bwe zinajja munaabikola nkozi wagambye nti ssente ziyinza okujja naafuna mulala abigwana naafuna byana biwala goza wano waali tasobola funa ala agenza obbatumanga era abalaba naye oza kulwaki abatumye wa Grace kubanga akyayagala gwe naye goza bwakeera kukwana muwala asobola obbulwa omuwala yenna gwayagala tannayagala naye waali baayagala omanyi abakyala abaagala okufunako we batudde nga ne woba omulekera bulekezi olunaku omutwalo oba 15 omukyala ayagala okutuulako ewantu ng'agamba nti ono omusajja wange era alimulekawo naye aligenda aligenda abakazi abasinga gooza buli mukazi atudde mu maka ge bamwanjula osanga bo babanjula naye nze munnaaye waffe nze mwagala ewaffe kati nze Grace nkugamba ebigambo bino ebisembayo wandibedde n'omwami wo ng'okimanyi omwami wange ono tukolerera bino anzimba mu kino naye nange neegomba emikolo naye kamusapootinge muwe emirembe bw'aba agenda okukola mugololere mufumbire ndabirire abaana b'ennyonja ewaka byonna mbadde mbikolanga gye ndi nga sinnaba kunyiiga nnyo kubanga mugambyeko biganye ne tukola ne bigaana kati nange ne ngaaleka nsooke muviire naye sirina kye mbadde buli kimu mbadde nkikola
nga nkimukoleranga bwakyagala. Kati nkubuulire akagenda okkuluma ojja kwesootinga okutuuka okwagala okuddayo nga yamuvinga dda on. Aye teri kirumanga omusajja ajja muvinga on afune omuwala omulala ate ssente ze mukaabira ez'okwanjula emikolo bagikolere oli omala omuwaayirize nga bwe yakwefuulira. Bino abakyala byomutandika yanneefuulira ali kuwasa balala andesembwa single mother. Abasajja ababi babaayo naye ndaba akyalimu akategeera omusajjawo. Kibadde kutuula nakwogera naye n'omugamba kasooke tukome ku baana bano babiri tusooke twetereeze. Kubanga bw'oba oŋŋamba nti ssente tezinnalabika ezikola kino ekiseka tukitegeeza tukyate tunnaba kuba bulungi. Kati kankole ki tukome ku baana bano ababiri wabayo obwana bwe bazaala obw'emikolo obwo nga mwakava mu mikolo awo laavu ng'omukoledde ziri sitayiro z'ogambye. Waliwo awo obwana obujja obw'emikolo bantu bangi oluva mu mikolo bazaala. Ndowooza kituufu ate mune Grace bw'oyogera nti emikolo bwe giggwa waliwo sitayiro eziba zitaavaayo. Kyogereko nze nnyamba z'abagole naye abagole bange bangi baba baakava mu mikolo abamu embuto bazifuna mu biseera by'okutegeka emikolo ndowooza olukola budget sitayiro zikyukamu. Grace naate oyinako ka point kenfunye kuba ngendo laba abagole bange tuba twakava mu mikolo wayita ebbanga ttono mbuto. Abamu wayita ebbanga ttono nga like ogenda olaba mutegeka emikolo mu process y'otegeka emikolo abagole abamu era baba n'embuto. Baba nazo. Ekitegeeza waliwo awo sitayiro eziba zeekweka. Mweziri. Enkuula wazire. Okitegeera. Bainange bwali ngamba nti kati Grace. Kiri bwekiti ne bwekiti. Aha. Kiwedde. Kati musuubize ebinaabaawo ng'emikolo bw'oliraba kuba mmanyi Grace omusajja wo kyamwagala omuntu nkulaba nange omusajja wo kyamwagala naye just wano bamukolako ku ffujjo katusabe aleme kuzaawo awo omuntu ate kuba naawe sikusanzeeko mb'olina omusajja era singa yatufubutudde dda wano era singa mpozi nga tannannyoka. Singa yabagobyedde emisinde giri ndabye wapanga akayumba kooteredde. Kati omutima tegukuluma kulowooza ku musajja. Kati musuubize nti Sam bw'oli wasa kino ne kino ne kino bye ŋŋenda okukolera naye amanye kyakolerera. Sam waalijja ewaffe n'abalongo ndibazaala oba mirundi emeka. Naye abakyala nosuubiza abalongo gwomanyi sukulu fees agenda mu balongo tetuganye balungi. Omanyi omulongo? Omuwe erya Ssaalongo. Ssaalongo. Mugambe Sam ekitiibwa ky'obwa Ssaalongo bw'olijja byonna bimumenyere lisiti ng'otunudde wali kuba akulaba. Sam bw'olijja ewaffe olifuna abalongo oliba Ssaalongo oliba buli kimu mu bulamu bwange. Buli kimu ndikikulambuuza ngoze ewaffe naye wooba tonnaba mukwano. Anti tategedde biki byogenda omulambuza. Ndi mulambuuza bweru waawa mutwaleko neeyo ku biiki ku buki ku ssente zange. Ng'omutwalirayo wa anti bannaye nga bajje mugabayo nze ensobera. Babasajja bakola ssente najja n'abireeta n'obirabako naye gwe wagambye ojja mumuwa kawempe n'eggulu. Ebitali naawe bibyo. Byange byabwe bambi bagamba nti akuwadde emmotoka n'ogikwatako naye omukyala n'agenda ga nkuwadde kawempe nkuwadde entebe ewamu weakuwa tasaana kwekubisaawo ekifaananyi. Nja kimuwa Saamu nkiddamu buli kyoyagala ndi kikuwa ekikutumisizza ababaka ndi kikuwa. Anti ekimutumisizza ababaka kukumiisinga ayina bingi byamiisinga sitayiro zo wamukolera ezo z'ogamba tonnazimulaga ye yazirabako okitegeera. Ndizimuwa naye ne baba abatumye ne waalituma ababaka oba 2 oba 10 nga tazze waffe siina gwe ngenda wuliriza. Siina. Kati ebigambo bye bisembayo ebyange nze Saamu agende ewaffe onyanjule Saamu nja kukuwa buli kimu kyoyagala. Anti bw'aba ayagala akeedi tosobola gimuwa. Saamu gwe ebibyo ky'omuwa ky'okomako wasonzeewo. Nja muwa wano we yazaala wano
wenjo muwa that's all she has to offer. Yes. Beba abakyala beffe ekitonde kinnange ekikyala gwomuwawa wano kati yanoonya obutitimbi bw'ensimbi kuba ne poloti gy'omugamba okutunda ojja kwesanga nga omukolo ekika ky'omukolo gw'oyagala essente tezimala era naye nga omugamba naye gwomuwawa gye wamala okuteekamu miliyoni nga 5 ayanjule gwomuwewa muwe wano mwongere emirundi oba 2 wenjo muwa naye waali batagenze naye wanaye nenyumiriza mu kitonde girl child wanji maama ye wano wenjo muwa gwe kyekyo mbadde manyi ogenda kugamba nti bona nyanjula tujja kukola nnyo nange noonya omulimu fembi tuzimbe ekizimbe kiyimuke ebizimbe biggwa naye wali ebizimbe biggwawo naye we wataggwawo wano tewaggwerera tewaggwerera nange nsanzeeyo ono tewaggwerera gwezi gwani nze Grace ekikigwe bane Grace nkusanze ewa wano oyagala nkusongerewo baabo oyagala neyambula enkulage w'ekitundu era noba osongerawo mu ngoye endaba wano ekiki omukyala yenyumiriza mu wantu we era ngenzo batumanga alina kyeyanzuulamu ekitali mu balala just lwakuba si mwenzi lwanakeera bw'ati atandikawo batuma ng'alina ensonga lwaki abatumye ewa Grace oba wamukola kaki bwe noyogeza confidence oyogeza bumalirivu banaye Grace bwotyo bw'osazeewo bwentyo saamu ng'omukoze bubi nedda simukola bubi nange ankola bubi ankola bubi asooka naye nga naye bw'oyinaawo naye ayina ewuwe goza ye tayina ayina naye ewange weewasufu kuba agenda naawo naawuliraye ng'obulamu bukyuse n'agamba ki n'agamba mu butuufu oba nalwawo nali nalwawo ayo bugamba atya nali nalwawo Grace mukwano okwanjula kyekyali kikututte munnange nga nali nasubwa sooka owulire ggwe bw'ajja okugamba kati ate ng'agamba yalwawo okwanjula kati yaba agamba atya wano eno gwe wogamba nze ngamba nawe era abadde ayina byawo byayogererawo awa newaba tobiwulira biki ebyo byayogera byotawulira sibiwulira anti biŋŋambeko just ndabe saagala bw'alijja ewaffe ndiwulira buli kimu naye aliwulira kati siwulira era naye oyina ensonga lwaki naawe tonagenda wa musajja mulala nina ensonga kuba bw'oba onobye emyezi gy'onobye wandibadde wafuna dde omulala naye kitegeeza naye ewuwe wasufu wasufu omwami wange musufu musufu ate mukwege era singa si musufu era singa nafuna omulala kubanga naye singa si musufu naye tewandibadde musufu ekikigwe ate koyogedde nti musufu bagenda omukutwalira byange nzekka bagenda mutwala Grace owange tebali mutwala ate gwe waviira n'ogamba omukyayi nadde naakatuuka waŋŋambye wa mukyayi wamuviirire anti obusungu bw'abakazi naye munnange tasobola kati mugamba akunone amale kujja waffe nze nnemeddeko amale kujja waffe ogenze nayogera omwami wange musufu nendaba nga omumiisinze n'omumiisinga kati obusufu obwo gwe tekikuluma muli nti omulala agenda kutwala obusufu obwo tebasobola mane Grace ompadde emboozi ate onyina byonjigiriza bwema mbadde mpaayo 10 nkitegedde nti zirina kuba mmeka nkozi kankubuulire banyabo abatumi era ne ka video mukakutte era tugenda kamuwa mukamulage mumugambe Grace agambye mugambe nzinza obutasobola bigambo byo biddamu bizito ebyo bye yali akola just yali sample naye wolijja ewaffe n'ayanjula ndi kulaga buli kimu nja kuyira amazzi kiyira yonna yonna eringa gy'olaba
nsooke nkuwoomere nsooke nkuwoomere banga ki oba kyewali owuliddeko konga kuno ku nsi banaye ngenda kuwoomera buli kimu soya nti nali mbikwese naye bw'olijja nja kukulaga buli kimu ekyange kye nali nkwese nze nja kuwoomera buli kimu iye nja kuwoomera wabula nze mutambule mugende n'okugenda mutambule naye mumugambe Grace agambe ajja kuwoomera byotalabanga nako yali just sample yali just sample ne style z'obadde otamanyi nja zikulaga waliwo style zatamanyi baziyita batya ziri zitaxi masado ziri ziri nja zimulaga nsooke mutwale buli wamu mutwalewo asooka ampulire na ishi yagwerindako ajja kumpulira banaye batutumyemu eno leero baji batumyemu mutambule mugenda ogenda n'abaana bange enjala ebaluma ekyemisana kino kinaatera n'okuyitako nfumbire abaana bange kituufu Grace banaye bajjukiza muyitire ku Hypex Studios bakuba ebifaananyi eby'omulembe Grace bw'abanga emikolo Saamu agikoze tulina nno studio eyakabi mu kkuba ebifaananyi babayita Hypex Studios bali Busaabala Road najja Nankumbi awo nga ku Cobbins Motel bakuba ebifaananyi era enamba ziri ku screen ez'essimu bw'abanga emikolo gye giri totuyisaako mulimu gwa bifaananyi ate nga tulina ne gomesi ku Hosh Fashions ne gawuni n'ebiteeteeyi ne kanzo n'amasuuti Hosh Fashions and Bridal bali ku share ebulenga awo bambaza abagole tojja kwejjusa bane Grace nkusiibudde webale butatukambuwalira n'otwaniriza lwakuba emboozi yo ewamu ekalubamuko neboola ku myaka emboozi yo egenda neboola ku myaka naye yeeyo gye baatutumye era ndowooza n'omuntu waakumanyi era ategedde ajja biraba ku vidiyo kale naye kajje munnange agenda kujja kulaba ajja ndabeko aleete emmere y'abaana addeyo oba bwajja asule atasula addeyo simwagala asule mu baana bange amala kwanjula amale ku nnyanja bambi ebimalayo kuba balabi balungi munansonyiwa bitagenze bulungi naye bweto bwe mbisanze tuli ku 0782101569 ne 0702562157 bye mbagala nnyo musubscribinge ku Weewunyisa Omwagalwawo Surprise Your Loved One ate mugende musubscribinge ku Hope Shifa Entertainment. Love you so much, stay blessed till next time we meet again, bye. Obadde oli mu kulaba Weewunyisa Omwagalwawo oba Surprise Your Loved One nina abagereka omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate.